Yeah, Golden Production. Yes. Naye nina omukisa nti manager abantu beyayita basooke bawulire ku nnyimba za Carol nali nze era nempulira oluyimba lwagala nnyo nsika ntala nemugamba manager yampuliza ennyimba bbiri nemugamba tuteekeyo luno ate neebaza Katonda nti lwennyini lwe nalonda lwatandika Carol era nilubeera lw'amaanyi. Kakwano kange nkagala nnyo awuliriza yeebuuza akyayagala okuyiga yes tawa amaanyi mukazi w'amaanyi naye amanyi nti Maureen ansingako omukole ntya wano nziremu ntya wano nayogedde ntya mulungi so nze nkwagaliza birungi byereere nsaba Mukama ndabeko ku African eno ng'ejjudde nga si nze saali wabula Carol. Thank you. Waliwo akavidiyo wakalabyeko waliwo akavidiyo katambula okwo ku TikTok kintu kikyansisa nnyo nti eyakassaayo yawandiika n'agamba nti wano Carol Nantongo ng'akyayimba n'ensawo y'emungu. Kintu ekyo kyansisa kati naddamu ne neetegereza akavidiyo kituufu ensawo ye yali agiina wano. Mwalimu transport amusaayo waka. Kati ne mukubira ne mugamba mu nsawo mwalimu ki? N'agamba mwalimu enkumi zange 5 na n'obugoye bw'abandi nabwe yazise nina okubuzaayo akavidiyo ako nga bw'okalaba Carol we yali afaanana naye nga omuntu afaanana bw'ati avaamu eddoboozi paka kati. Mu bandi baali bamutreatinga atya because I imagine kaali ka baby mu bantu abali mwalimu katwalanga Canada. Nsonyi okubuuza interview naye twagala kumanya Carol oyo through your eyes. Twali tumwagala mazima. Yes bandi yajjamu nti yalimu abantu ab'amaanyi naye nkugambye yes waliwo amaanyi naye nga bw'otunuulira gw'obadde ogayanga atudde katebe bw'ayimuka n'ayingira stage osooka n'owekebera noga ninamu siinaabo. So twali tumwagala ate nga tumulaba nti agenda mu maaso agenda kuba w'amaanyi nga gwe bw'olagayo bajja kuyitako. Yes. Thank you so much. State of the Nation address. Katuulire eri Kabaka. Ya assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Basebo ne banyabo, ladies and babies, tusanise nnyo okubalaba. Nze nekindeese wano Carol Nantongo ono tewali kirala kyonna. Carol mukwano gwange, Carol amanyi obayisa mukwano gwo, Carol arespecting omukwano, Carol avaliwinga omukwano nti alina ekyobugagga nti muyimbi wa kabi, muyimbi wa maanyi, alina eddoboozi ndowooza batono nnyo abalina ate baffe abawagizi batufiiringa nti otuseera. Sagala kwogera bingi siitemu mabadde ayogera loga ogenda kukaaba ate nze mmanyi okwogera ebikaabya genda kwogera ebigambo bitono. Nsaba buli munnayuganda gy'ali ajje ku show ya Carol. Tetusobola okusasula music omulungi wa Uganda kuwagira bayimbi balungi. Carol tamanyiira tawalampa wasanga bamanyiira abawo nadde ebbali newabeera nabatumanyiira obulaba ng'ebyagaanyo byetabamu. Carol obulaba ng'ali rich ku mutima nti arespecting omukwano. Amazima onoonya kyowayiriza Carol nekikubula. Carol oli wakabi tambula bwotyo wekuumira awo Allah yamanyi ekkubo lyagololedde gye lirikoma nga mukaaga nzija ne tiimu yonna Kings Love ejja era sirina kigeza kusuubiza okujjako kusabira kitambule bulungi. Wonna wofiiringa nti support yange yeetaagibwa ngamba neweba live newekuba pushinga newekuba ki mpa amasaati ngambale sirina kigeza kusasula bbaako okujjako omukwano gwompa. So bakyali baffe tuyiga okwagala emikwano oleme kaabira mu kaseera akabyonyigira omukwano ng'omukwano walina time eguvaluwenga ne mutuuka ku birungi mwenna nga wosanyuka ewuwe n'omulala wasanyuka ewuwe tolusanyukanga n'olowooza olidde essanyu lya munno. Value buli omu agirina. Bw'oba olina leero enkya wali wajja okuba nazo. Respect everybody. Nze nzize Carol kubanga ow'ekitiibwa budde bwakumakya mbeera nakawuka obimanyi walako naye ngambye kankeere ku nnyambeerewo ya so nsaba
bakyali bange mwenna gye muli asobola okugula tebo ng'osobola oyita munze okubira ne mukwasa agala okugula tiketi nsi okukwasa hadiketi wali kyali waffe mujje tuwagire kyali waffe en Africa natugijjuza ate tumutwale ewalala ennongo teggwa leero wuno kati brand namba hadiketi nkwebaza nnyo omanyi ebitone ebirungi nga bino ekisinga bisigaza emabega akikwatirako waabula kisobola okusigala mu bbanga abakibagera ne batamanya kiyinza kukoma bambi mutegeka amaanyi gonna naffe weetuli in case of anything kubanga mukwano gwaffe mwebale nnyo mwebalire ddala sijja kwogera bingi ebisigadde n'abavumira eri ewange mwebale nnyo kabaka kayimba kyange okuwulira negamba walona ayimba yakononera obudde bwonna wamma kamesi etambula kuwolyawolya nyingi ono mwana asobola okuyimba kati oba obadde mugeto ng'olina ekibebi kyo n'onjagalala abalasi tebakimanya ekibeereyo nti waliwo ennyimba omuntu zayimba nga wa mukwano ono alina ennyimba za mukwano ezikwata ku mutima ojala bakunga mukaaga abantu tebagala Kalo bamwagala nnyo ffe gye tubeera wali abantu be baagalira mu sayirenti kati nga Kalo alina abantu bangi be tusanga nga bamufiirako nze mbeera nakawuka oyinza okugamba nti ye Queen Weri ekyalo kyonna kimwagala Kamala so respect era Judas oyo Judas ajja kujja ne kamera yo ewange ku tamino ku kitebe abantu tubawe ku tiketi kubanza nina abaana bange sinaga bagire bwereere nina tiimu namba nandi banamukisa bennakawuka bakyali bange nga babodaboda baletera ku bintu baani bonna bajje bajagale Kalo so kirungi nnyo okwewagira nti abayimbi 10 singa basobola okugula tiketi 100 oba olina abantu 100 sho netandikirawo bulungi netugijambinga negenda maaso alo obuyinza eyatuteerawo ensi neggulu ensi etuwoomedde obulungi bweti netusanze abalabe bano bonna singayawomunsi tukusaba alo tugondeze duniya otuyambe buli muntu afune otuyambe pulani zaffe zonna zitambule oyambe sisita waffe ono Kalo omusimulo tuzika tuno twayisizaawo okuwa abantu kubanga tulaba akabye tuno twamemole n'omala oleetabiri naye Kalo tugenda kubeera mu nnyo otega okuweninga ng'etteeka tugenda kulwana ekikusiba obulwana ebisigadde tubikulekedde Kalo obuyinza tunatukole gwe tusobola nawe otukolere gweosobola otukolera